Kenzo nga president wammwe omulimu gwakoze kyemmanyi wamanya ekigenda mu maaso si bwe kiri njagala kumwebaza wali yali akikoze so kati mbadde njagala bye tubimuwe industry eno si nyangu yakukulembera tetuli bangu so okulaba nga asobodde otukwasaganya oba okukwasaganya abayimbi bakwasaganyiza ne batuuka ku kweyesa oba kweri eddaala kyamuwendo mu butuufu toyinza butamuwa bimuli era gwe omukuba wetutabadde agukoze we are proud munnaye engeri gye mwafunamu embeera y'okugamba nti mwavaayo gwomu ku bayimbi betwalaba tekinzijjaako kulaba kirungi neŋŋamba nti ekyo kirungi ate tekindeetera kumukyawa mandabye ng'akola kirungi nze ekirungi nja kyogera nti kirungi kyemmanyi abatulwana bangi okwawukana okwotadde n'abatulaba mmwe mubeereeyo directly nga muteekawo tutalotalo industry bweto wezimbiddwa tuli abaana kuvaayo ng'omwana yeekonye wanona wali ningafe ababyekola bibra so ebyo bikome tukuze tetukyali myaka egyo naddala ffe abaagala otereza industry abaagala okulaba obulungi bwa industry abaagala okulekawo legacy nga tetukolerera linnya nti bamanye nti just no kuba munne wagamba wali obuze wali obuze by the time walina n'ekifo eyo kikyaliyo era n'ogw'omu ku bayimbi abaali bagivumirira okufa obufu nenze nga sigivumiriranga just be twali twogera mwabirabanga ebivumu ate njagala bakitegere essaawa ezo twali ku ssaawa z'akalulu olina kubeera ku sayidi y'abantu okitegeera tebyandisanyusiza buli omu kubeera manyisi buli omu nti ali ku sayidi y'abantu wali ovuddeyo n'ondaba nga nvuma nti oba ebigambo eby'obusiru kati okuvuma oba otegeezaki ebyaliwo byaliwo tugende ku kiriwo nti asobosezza industry okutuuka ku ddaala lyeriko era naliyo nemulaga obusiimu bwange ng'era omuntu abadde mu industry era empajja ennene mu industry kyayinza okugamba ebyobufuzi byaweddewo ate abantu balina kikkiriza baleke kikozesa kugamba kiri wali okikola just because the politics eyaliwo ng'olina we wayagala kwekwata nali ntegeeza buli kye nali nkoze sendi antamatamanzi nga tewali kiseera kyakucelebratinga kiriwo ibra tereke kwerimba kimanyi kyobadde ogendako tewali kyakucelebrating era gwomu ku betwalaba abagenda ku bantu oba bayimbi abaali bagenza okuba nga bacelebratinga copyright okubeera nga nali celebratinga ki bali bacelebratinga naliwo ng'omuntu omuyite era ng'omuyimbi alwanirira copyright naye nze saaliwo kucelebratinga kozi nze ja celebratinga nga teeka limaze kuba implemented naye that was the main cause ku lunaku mwakikwata bubi kyali ki twalina kutegeera copyright mu bulambulukufu bwayo era nze nasanga Ken Kalisa nga wasn't a celebration for me it wasn't I don't want to confuse my people nti I was celebrating what natandise okufuna ku copyright nyoke celebrating omulamwa gwali kyokusingira ddala omulamwa gwali gwa kutegeera copyright kyeki na ku celebrating ddala kwe tutuuse of which bye byetuyiseemu bingi they deserved it okola kye baakola bikono bingi so nga Kenzo ne ttiimu ye ababadde ku frontline nze nkitegeera it was they had to celebrate but for me nze siina kye nali celebratinga nali ndiwo okulaba ng'omuyimbi okufollowinga up kintu ekikwata career yange nze nja kucelebratinga ku lunaku lwa enforcement nga ndaba eddala tutandise okufuna copyright so kati kino kyemutuuseeko just mwali mujaguza ku kino at least kyemutuuseeko buli lunaku buli step gyotuukako mu bulamu olina ogicelebratinga because no one knows what it takes to be there abaali balowooza nti gwe ne Kenzo muli kabwanango ate nga olunaku olutwakulaba nga like mwogera hagazaavaayo we shall continue to confuse you until you mind your business wangi maama make your pardon we shall continue to confuse you until you mind your business Nina abantu balina engeri munne gye bakirabamu balowooza nti neyo tolirinnyayo tojja kgenda kubeerayo
okubeerako ogwo omukolo gwe baaliko bani abagamba abantu balowooza nti munnange engeri gye waliwo obutali bwenkanya gwe na Eddie ne wali tolina kumenti kubeera naye nkugambye ekyali kireetawo obuteekanya byali byabufuzi ate byawedde kati tebansuubira kudda mu kubaka bwanangu oba kunsuubiramu bo kye balowooza ate siri mukazi wa ntalo Ebra ekyabaawo kyalina kubaawo nga bwe kyaliwo ffenna tukiyigiremu naye tekyali nti nze ndi muntu wa ntalo emyaka gy'ondabidde ne gy'ompuliridde owamaanyi getayomi nyiza okubuuzawo ne ŋŋamba kuba wamuwahaaga ne munyumyamu bigambo ki bwe mwanyumyamuko naye kalaawo bw'amaki obwo bwe mwekuba kale Ed is such a nice person by the way. He was just welcoming me and ebirala byaffe oba yali takusuubira kubaawo naye of course naye yali tansuubira nze nagwawo nga muyimbi ate okuba munnabyabufuzi tekifuula wa kitalo butawa kitiibwa mulimu gwange era watali music Ebra singera nawulira mbu byali bya invite kati gwe wajja buzinga tolina invite nyinza okujja nga sirina invite waliwo be bainvitingira ku ssimu papa alina byakolera nga talina budde n'aba invitinga Martin Beto oyo yeyanyaniriza ni kati mukwogeramu awo ne Eddie tewali mbeera yonna buli omu gyaga nti oba kiki tewali well era awo wennyini tukulaba ng'otudde oli ku ssimu abakwata olaga nti toyagala kukwata toyagala kulaga kukwata mu ssimu that attention gye baleetawo tekyali tekyetaagisa kwanza sinze muyimbi yekka eyaliwo waliwo abayimbi abalala bangi bannamawulire nammwe olumu kikisussa ate ne mutuleetera entalo mu bantu ezitali nawo. I wasn't special that day. I was just like any other artist. Naye lwakubeera mwayagala kitwala nga bwe mwakitwala but it's well Ebra nabimanyira nze abanwanira entalo zange gye bali kiki wali ogezaako ku avoiding okuba nga toyagala kukwata that attention of me and Eddie because yakikola in a free spirit timo ne mukijanjawaza you know I mean it's a city show stalker tinjagala nnyo sibyagala by the way bwoba omanyi nnyo nze kamera tezintambulira konze ne Snapchat bazinkakankakukakisizimanye TikTok. So I didn't really want that attention that they gave me, but thank you. It worked for me anyway. No, it's not only that. That moment, Joaline Eddie Kenzo gye bakwata. Ne waliwo neno moment wefuula ali ku ssimu. Nali naakatuuka oli antuukizaako kamera. President bali bannyonnyola eri copyright. Kati nga saagala distracting abantu ayimiridde mu maaso g'abantu. Nammwe abannamawulire muyiga omulimu gwammwe oba muweewa ekitiibwa. Tomala gakwata mu lwakuba olabye oyagala kukwata. First ask consent. Buuza omuntu ddala kanayi. Temulowooza nti olwakuba baba abayise ku mukolo you're entitled to film anyone. Mujja kweteeka mu buzibu. Ate kati etteeka lye nalabye lirikola mu Uganda lyakusiba abantu abate etteeka lyokka lyendabye erikola naye amalala sabemu nga tusasi mbu wali toyagala bantu bamanye mbu wazze mu kifo ekyo naye nze nyinza ogenda wantu ne mutamanyi mbu wali toyagala bamanye nti munnaayi we nali ndi Ibra siri mulalu nali manyi weemuli bannamawulire weegali we nali nzize manyiwo. But people need to understand that some people can agree to disagree. Ebintu temubirabanga bwe biri. Ate muwenge ekitiibwa abakyala nga ffe abakola bold moves ngezi. Kuba tetwetiiririra ate tetulina kye tukweka. Kati kiki kye nali nkweka amazima. Naffe tetumanyi. Oba olwaki lolooza nali saagala eyo attention because abayimbi bangi baaliwo ate nga naakatuuka nga bw'omanyi wakatuuka oyagala buuza ku bakyaliibo oli atuukizaako ogusimu gwe simanyi na gye yagugula. Nze muzigyeko akajanja abayimbi bangi. Kati nina twalaba wennyini walina era omuntu gwe wabaayo n'osuuyinga. Era oyo yennyini kubanga golaba abalala be bankwata nze nabalinako obuzibu after Eddie giving me a mention. So like because it was called for. But nga naakatuuka. Ebintu ebyo nno bireetawo image endala bireka image endala mu bantu abo tayinza olowooza wakigenderedde ayagala kwerabisa okyagenda no mutuyambe mutwekeremu ako ka privacy okekwata we kyetaagisa
si mu bubi. So kati wamala n'otuula naye on the same table ne mukkaanya. Tetulina bye twakkaanyizza. Naye njagala akome ku nze. Ogenda musuwingira ebyadde. Oli serious on this case? I'll let you know, Ibra, but what I can tell you is that these things they don't really do us well. We are humans too. Yeah, nze saagala kukomayo nabo naye just njagala bannamawulire ffenna tukwatagane without us nammwe temuli. So okumprotecting nga kyandibadde kikulu than okumpromoting. Yeah. Ate nze emyaka gye mbadde mu industry manyi bwe nkikola kino omulabi tayinza kunjajiika. Sigamba mbu banali ndabika obisagala kamera zindabe, sigamba mbu banali nebba. It is asking for consent first before you act, not to think before you. So bate mukamanyako ebintu ebyo olina okubayigiriza banno abaana naddala abakayingira industry yammwe bwe balaba abayimbi baaka that excitement tokikola muyimbi tebamusanyukira nza okusanyukira nentuukayo booli tobirabye nga balina ekisobolo ekyo anze sisobola okakasa I can't hurt someone. Nagezaako anti oli muba somewhere mbikolera eri mu battlefield ankategeera mu bantu njasigala ndi w'abantu awo situkawaataawo okuba naye ate bw'onsanga mu kava zange era tojjonkera kyetuyita okumaayuuka tojjonkera biba biralamu. Okay. Well, Anina naye nga mukulika Idi twagimala nga kuba munne nalinda ekirabo kyange okuva gy'oli saakiraba nakunoonya nze naye njagala nkutwale nkusiibulule naye nga koolwo taka nga bahajjati abaakuyise ekanzu nasaalira mu nkadde. Anina abantu bangi abantu bonna be mwali mubadde nga mwesimbawo mwenna abamu balaba bagenda mu kkooti okubeera nga bajulira. Gwe wakoma ku ki? Nze ne bannange tuli mu kkooti era tukyalwanirira obuwanguzi bwa bannamawogola. Honorable Goreti Namugga, Honorable James Mwebaze, Honorable Mary Begomesa, bonna twali kwataganira wamu era tuli mu kkooti twagala kumakinga sure okwenkanya. Era tuviina okukkiriza kungi nnyo nti tudde mufune by elections December buli kuba bannamawolu December tebalonda. Naye era Ibra tekimpalira kwebaza abantu omutwalo mulamba ogwannonde Ssembabule mwebale nnyo gwali mulundi gwange ogusooka mbeebaza n'ebyensoso okunneesiga era mbakakasa taali ku mulamwa ate 231 tukomawo ng'ate ku luno tuli gumize ennyabo ebyo batukangakanga ku luno tugenda kyusaamuko genakola mwaka Rubber style taalooka bwomu twalooka bangi kuba Ssembabule yonna terondanga so buli area emufita yalooka era obuvuyo bungi nnyo obwakolebwa ku bantu b'e Ssembabule bwe tuvumirira. Palaso yavudde n'adropinga challenge ng'agamba nti teri muyimbi aweza hits 2 ng'oggyeko Shiba ng'oggyeko Eddie Kenzo ng'oggyeko Bobby Wine Chameleone nga si Chameleone na Good Life. Congolese food, was it nice? Awo ne neebuuza muliwa. So today with us we have some guests from different universities. We have a young president who have come from these following universities and I would like to recognize their presence. If I read out your universities and you are in the house, please rise up and wave to us. Ladies and gentlemen, Victoria University in the house. Can we see their representatives stand up and wave to us? Victoria University. Next up, St. Lawrence University. Tebakyakugeraageranya muzihiti. Thank you so much for your presence. University of Kisumu. Thank you so much. We welcome you. Aga Khan University. Kyogamba ekyo yakikoze bw'agamba mbu yameshoniza abayimbi abo bokka abayimbi ennyimbi be yameshoniza abayimbi abalala si bayimbi
Kyebala njasakala abantu bana bambi abato bakitwale serious one's opinion and one's opinion doesn't define who you are. Bambi on social media you can never know who believes what. Thank you so much. So sakala bambi bakiwonya attention nga bebe kulo kwavayo nakola listing n'omulala era asobola okukolera. Please stand up and wave to us. That's a personal It's a pleasure to have you so much. Okay. So, ladies and gentlemen, the boring part is done. The next part that we're going to is entertainment. We're going to be having fun until the show ends. Are you guys ready? Yeah? Are you guys ready to have some fun? Let me hear you guys make some noise. Yeah, that's what's up. So, when we come to Easter's walked into the University of Africa, you had so many Of course, hit the Ugandans dressing differently, yes? So today we are going to be showcasing the best attires from each country so that we can recognize how they dress back at home. So the next section, ladies and gentlemen, is fashion. And the very first country for the night is Uganda. Team Uganda, can we please have you for the fashion show? Mwali mu byakiyayi ate era byebyera kati gwe yalekolera proposal ne banne ndina wali mulaavu bannange era buli omu tokatobakakomola lwaki nedda? Why are you not a human being? I'm human to you. Take a mukarika sound. Omusajja nga bamutwala ava ku lujja omulundi ogwokubiri yeyatwala tebasobola mutwala yeyatwala abayimbi baali bangi negwe kwe tutalabayo mubali akwata teyampita ate nali mukalu naye nakava mukalulu naye netaaga mu budde bukola teyampita newawulira otya? sinandiwulidde saba exibra namusanyukirako exaba ex ate tekimufuula mulabewo oba mutamu nokomadde ocommunicatingako nedda lyange teetaaga kati engeri gyali musajja mukoto tekiyinza kubanga bwetaali niibwa kyetwa bino business wise biri ebya ex biveewo atanadda mu business wekiri bakyali mu anemoon anemoon bagenda gikolera myezi I don't know anything but we will work it is back into the system kati gwe omwami wo ogenda mutulagadde amaliza okusoma kyogamba tolina muguntu gwolaba at the moment omaliriza okusoma nga mukola bukozi mikolo We're going to show you that before Adam and Eve, the people did not dress up. Ababuliyo tebulaba nga beeyagala barema namakula alhamdulillah naye tekikolera bonna tagala bana abawala temuwono baibiri namatovu tekikolera bonna somayo abalala bana Adam and Eve of the Pearl of Africa. somayo abalala bana Bobi Wine ne Babi president toyina namugerageranya oyo bilala oyo kada ogambye bayimbi Gloria Chezeni Becky abo osomako batono tebayinza kumalayo Uganda yonna tuleke kuwabya baana bawala temupapira bufumbo unless you're sure ebo bonna betuwulira tetumanyi Katonda kyabagezesezza okufuna kye baafuna era naffe tulina essuubi tujja kifuna naye topapa just don't rush it because oyagala fitting in don't kati gwe kigenda kumalira bbanga kigenda kale tutwalira bbanga inshallah n'obutasukka mwaka guno nja kuba mubalazi nenya wandyagadde okudatinga omusajja ali mu industry yolimu I can never say never asantegeera ekikolo ate nga nsupportinga why not abayimbi ennaku zino tulaba muwasizza babawasizza
Nemwe mukyalemedde ku nzijja simanyi lwaki tetumanyi kye mulinda. Nakugambye Ibra bukumbosi bwa buli omu. Sagala kimenye buli kwatenga abataasoma. Buli omu alina kubumbira tebagabaayo birabo ekisooka n'abaliyo tulabe kuba buli luti. Kati ffe abagezi osooka ne weepimamu n'otegeera ddala obufumbo kye ki oba ngwanidde oba ntuuse saanidde okubanga omufumbo. Kuba naffe abaana abawala tumanyi okugenda nga tetuli lwedde ne tukooya abaana abalenzi ne balyoka bafuna trauma bala we kati ndi ku boy child seebisinga tugamba abasajja bakuba abasajja abazibu abasajja b'enzi ate ffe abakyala bamaama tunuddeku ebeereremu boy child tumulekemukko tumulekere ezo nnoonye ssente. Tuyenza nnyo Honorable Nina Roze. Thank you so much for having me. Thank you too. Balageeko ekiri wano. Nzigaddeoko omulundi guno. What's wrong with your eyes? I don't know, man. I have a problem. I got a problem. Tolinamu ssente tolimba bantu. Ogenda kunjokyayo kubanga era siri bulungi. Wabi? Wabi. Ogamba oli Honorable? Ndi bulungi soba. Bane ng'oli fresh. Of course. As always. Olabika bulungi munnange. Alhamdulillah. Olabika bulungi. Alhamdulillah. Era this time round ate osusseewo nnyo bulijjo w'obeera okuba munayo representing the gy'ova. Nze brand ambassador. Culture. Yeah. Culture gala? We are the culture gala and the theme is the beauty of my roots. Okay. Tugezaako kusikiriza abaana buli omu okuba nga yenyumiriza nawajava. Nga benyumiriza mu nnono zaabwe, the roots, the norms, the culture, the foods, the music. So gwatali wano simanyi wooli. Era nga weebale kujja bambi Ibra. Why? Kasa nawulidde omulanga. Nenze sibalekereranga. Kibaawo nkakuba akasimu. Nange mumpe ebimuli byange. Bweda yasi. Atubadde ne tujja naye n'afunamu obuzibu. Really? Kale. For Gambia and Liberia. Kwagala nnono zaabwe, all the roots, what basibuka. That's the theme. As the next team gets ready, Somalia, Eritrea, as you guys get ready, because our dear judges, time is against us. It's about let us move on to the next stage. I think Uganda has the best weather. True. Era etabanga umusindala chesingo celebrating ira lero ebirala tugira tulindako anti omuntu yandegene ebina naye azze ku celebrating culture one should we send over it's just because of course I'm proud of where I come from nyo ndio mnyankole ndio wasebabule I love my culture ekibuzeewo kyokka kyekyanzi naye nandozeeyo abaana babiina ye by the way tuli ku international University of East Africa yes ebisomo giri gitya kisofa ogikora mu November inshallah emyaka 3 giyise obudde nno butambula era gwali eyo wabweru tebagamba nti tosobola kitandika olabe nange nalinda bangu myaka 3 nga mingi naye mukati amen tugezayo emyezi bagamba nti munemwe temuba na budde busoma mbu era mu ebintu bya online ebyo bya kirimba obadde ofuna obudde obusoma Nina bulungi nnyo era bulijjo mubadde munsanga nga wano my dear judges just that sawa za kalulu era na Uganda administration ne banswitchinga online kuba nali ndi Busemba bule ebiseera ebisinga nga sobola kubeera ku campus daily so ne bansayira amagezi ne banswitchinga online naye nga ekyetaagisa era nga bakwetaaga campus they will let you know now what you'll be What's osoma biki Nina? I'm doing a bachelor in business administration majoring in marketing. Okay. All right, ladies and gentlemen. Kino engeri gye kiyambyeko ng'omuyimbi. Make some engeri gye kikuyambyeko gye kikwongeddeko era ng'omuyimbi. Kamu naye bagamba abayimbi mutemu. All right, let's go. Kyovola bandi wano. Nze kyasinga okundeeta wano kujjawo eyo to break that generational curse gye baatusibako mbu abayimbi tetwasoma abayimbi gye balino baasoma. Ibra temuna meeting abayimbi nga Silver Kyagulanyi. Temunnaba ku meeting abayimbi baasoma just abataasoma babeera babakubira kerere wano mu maaso mwe ne mulowooza ffenna tetwasoma. Ate tekiri too late n'abo abataasoma mukyasobola okusoma oli abasoma obukulu nange nzize nenjoyininga nga mmaze kwekoonayo nsinga enkanzeemu nentegeera nti nnyina kuzibula amaaso
bulala ate so n'ogiraba bulala kuba essomero it's a different environment Ibra. Kabe naawe tosobola kubeera wano n'osigala kyekimu li ku shapinga mu neeyisa mu njogera mu kati nze nnyina sikyasobola kukola. Well, ngenda kyongera okuba nga nkukongratulatinga ku mbeera ey'okubeera nti kuba kati oli mu kubeera nga omaliriza emisomo gyo ovuki ekitabadde kyangu. Era naawe njagala kwebaza bambi mu lugendo luno kuba linatandika mbadde nkuyitanga ng'obeerawo Ibra tekisaanira. Lwaki tukuyita si kweraga naye okiipinge app nange olina okujjanga ni wano nga siri nawo n'obuuza nsoma ntya nga sibya abantu bategeere ddala nti abayimbi basoma kyovola so that we banatulaba nga twambadde nga tugraduatinze baleke ku suspectinga nti oba just photoshoot. I mean birabyeko nga byapendinga ku bayimbi banange saagala kintuukeko ng'ate maze emyaka gyange 3 nvamba namwani. Kati wano katushino kabanga kammeka oba it's free of charge? Nze ndi brand ambassador njagala kwebaza Mr. Hassan Alwi bwe najja wano yampeerawo scholarship naye saagala ali ebweru eyo ate nti akabeeyi si kawaggulu nnyo kakuteesaganya. Ndi wano ne head of admissions asobola otutwala mu Gerald jangu oyogere ku bisale sooka obabuulire ebisale ebiri bitya Ibra abuuza mwana ayagala otujoininga tatya. Gerald Sally, working under the admissions department here at International University of East Africa. Well, I'm here to talk about mainly the admission process, how you can enroll into International University of East Africa, the courses available, the intakes. Well, I'll start with the intakes. We have 3 intakes in here. We have January intake, May intake, and August intake. Currently, we have May and August intake. Yes. They are all open. We have 2 modes of studies. We have online studies, we also have on-campus studies. And with our online studies, a person, you don't really need to come to the university. You can study from wherever you are. You can study from your office, you can study from your working space. Kasente ka bulijjo tekatiisa. Semester bayameka pa semester. How much semester? Sinzira course. Like courses of business, semester eri mu $5,500. Yes, the million biringa mu emitwalo 2. Sente ntono nnyo. And osoma osomera ku international level. Osomera ku international level. Job opportunities zibaawo bungi. Enkolagana nnyingi nnyo eyamba teyinza okugattako waneeno ku international If I may ask, mwasinzira ku ki okubeera nti munne mwesiganira Roze okubeera yo ambassador? Mwasinzira ku ki? Yes. Nina Roze, of course, student ngaba student bonna abalala yalabe wali ekitangaala. International University of East Africa is one of the best private universities not only in East Africa but in Africa at large. Yomo yagala kujoininga university singa. Manya esingawo muso okujja tuli wano Kansanga eyali former DD's World. Jangu omanye ebisale olabe ate nga bwe ngambye kabeeyi kakuteesaganya toyinzalemwa. By the way, Hassan yakyasinze kugaba scholarships. I'm being an example. Era ba creative abali yabeetuddeko jangu yitawoko tomanya ayinza okuwa omukisa ne weeyongerako ku ntegeera ye. Kale tweyanza.